ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo entalo musisi kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga okimanyi nti bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba puroguramu manya ebiro teweetaaga kugisubwa tuula tuyige omulungi mukwano ali ku 3 ABN neesiimye ennyo okubuuzaako nate weebale nnyo gy'otuusaako engalo mukama yeebale kukuuma mirembe buno bwe bunnabbi obw'essuubi mu puroguramu manya ebiro era nga mukwano nkwaniriza si mulala akwaniriza nze Yonasaani Matovu nkwagaliza ekiseera ekirungi nga tugenda mu maaso mu bunnabbi buno obw'essuubi njogera okukujjukiza nti tulina lesoni zaffe ez'enjawulo z'osobola okujjuza eneey'olwali bagita rescue from above lesson number 3 byakuyiga biri ku bwereere okola odayo ku Avento Media oba ku 3 ABN n'amazing facts bonna ab'obijjuza n'obimalayo ogenda kwefuna kye tuta amazing fact bible school diploma kankiddemu amazing facts bible school diploma tosubwa mu maaso awo tulinawo ebyokuyiga ebyotasanye kusubwa ekyokuyiga nga yesu alijja atya kyekyokuyiga nekiddako negatako tewombeke tuweeyo okusaba nga tutandika katonda affe omuyinza w'ebintu byonna nkwebaza kuba ompadde omukisa omulala okukuweereza mpaayo omutima gwange gy'oli mpaayo ebirowoozo byange n'amaanyi gonna guwampa byonna wamu nsaba obikozese olw'okulaba ng'omulimu guno gulaba omukisa oguva gy'oli mukwano gwange ali mu kulaba essaawa zino muwe naye omukisa nti bw'ayiga ebigambo bino abitegeere era tuveewo nga twongedde okukwesiga mu linnya lya Yesu Mukama waffe amiina. Olwaleero ekyokuyiga kyaffe mukwano kiriko omutwe gugamba nti oli muwanguzi n'okukirawo naye nga tuli mu kutunulira omuzira w'ensi yonna amanyiddwa obulungi Yesu Kristo. Kansooke njogereko ku byafaayo gye buvuddeko abasajja abanoonyereza bagamba nti baatunulira abantu 10 mu byafaayo abakyasinze okukosa ebyafaayo ng'eyali ku bantu bano 10 abakyasinze yasookera ddala yali Muhammad, namba 7 yali Abraham Lincoln pulezidenti we-16 w'eggwanga erya Amerika oyo yali ku namba 7, ku namba 10 waliyo Buddha awamu gwe mumanyi obulungi eri mu China ne mu India. Ate ku namba 3 baateekawo Yesu Kristo eyazaalibwa Maryamu mu kiraalo e Bethlehem. Comments zaali nnyingi nnyo ku Yesu Kristo n'okusinga bano abalala. Simanyi gwe wandirowoozezza otya ani akyasinze okukosa ebyafaayo mu bantu bonna abaali babadde wano ku nsi. Omuzira w'ensi yonna gwe twagala otunulira mu ngeri ey'enjawulo oyo gwe bayita namba 3 Yesu Kristo. Era wansi w'omulamu okugamba nti oli muwanguzi n'okukirawo. Era wano ogenda ozulira amaanyi aganaakuvuunusa. Bayibuli yayogera nga tweyongerayo mu kitabo ekya Daniel essula 12 olunya olwokuna nti mu kiseera eky'enkomerero n'okumanya kulyeyongera. Tuli mu nsi nga tekinologiya yeeyongedde. We are living in a technological advancement age. Tekinologi yeeyongedde, ebyuma eby'omulembe ebikuba empapula, zibulenda, ebyuma ebyoza engoye, zifiriji, kompyuta, amasimu. Tuli mu byuma. Kyewuunyisa nti omuntu newankubadde akoze ebyuma bino byonna akyalemeddwa okukola ekyuma ekisobola okuwa amaanyi okwefuga. Ekyo kikyamulemye. Abantu bangi basanga nga bannange batagala n'ebizibu nga ebyokwekatankira omwenge oba sigala nga beekamirira. Bakimanyina bulungi nnyo nti omwenge gwe banywa oba oli guyinza okubasiruwaza. Mwana nge gusiruwaza abamu n'osanga lekikyala nga ali awo munnange n'empale kati zikyanywera mu kiwato lwawalagi. Naye ng'amagezi alina. Katwebuuze ekibuuzo mu mbeera efaanana bw'eti eya technological advancement wa gye tusobola okujja amaanyi ate agatuwa okwefuga. Tuyinza kujjawo obuyinza obusobola okutusobozesa
to overcome emize gino gyonna, because it's not because tetumanyi kituufu oba kirungi kyakola, naye amaanyi agakikola. People say I couldn't help myself. Nosanga ddala omwami ng'omukazi amukwatidde mu bwenzi n'amugamba tetwalayira ffenna mu kanisa ko omukyala omwami I couldn't help myself. But who can help you now? Okay, you couldn't help yourself. Tusobola okufuna amaanyi okuva ewalala wonna agasobola otuyamba okuyimirira. Wano wendetera ekibuuzo ekigamba nti kisoboka Yesu okuba ensulo y'obuyinza bwe twetaaga era alina bwenkana wa? Yesu ono gwe tuli mu kwetegereza nga omuziro w'ensi yonna asobola otuwa amaanyi gonna ge twetaaga. Mukwano gwange njala okwanjulira kino nti kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Kubanga Yokaana essuula 1 Olunyolo 12 lugamba, naye bonna abaamusembeza yabawa amaanyi okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Negatta ku basigadde abagamba nti tetwetaaga nnyo masimu, tetwetaaga nnyo masannyalaze. Yes, we are in a power technological age, but what we need of all is Jesus Christ. Kulwaki alina amaanyi ffenna ge twetaaga, ye genkana wa gaalina. Matayo sula 28 Matayo sula 28 Olunyolo 18 lugamba, wano Yesu yayogera eri abayigirizwa be nti mpeereddwa amaanyi gonna mu ggulu ne ku nsi, mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Power in heaven, power on earth, buli mukono gwa Kristo. Ate okumanya amaanyi ga Kristo mangi, atuuka n'okugamba nti nze nina n'ebisumuluzo ebiggulawo amagombe. Even death itself, okufa kwennyini tekulina maanyi ku Kristo. Kati bwe tuba twogera ku Yesu Kristo, how vast is his power? Yesu Kristo tuyinza tumuyite tutya? Tumuyite nti ye A to Z ey'amaanyi. Amaanyi gonna ge twetaaga, obuyinza bwonna bwe twetaaga. Olumala ofuna Kristo oba ofunye obuyinza, kaasigala ng'ali mu bulamu bwo, you've overcome. Zino embeera enzibu ze tuli mu kwogerako, nti ate wala gina biki byansiba, olina omusanga ng'agenze ku basawo, agenze ne yeeraguza naye ebintu nga biganye. Yesu Kristo asobola okwambululako omuntu ekitambo. Kulwaki? Ye alina amaanyi gonna. By the way, Yesu gwe twogerako yaani? You know, it's a good question to ask. Yaani? Kitabo kyakubikkulirwa essula 21 lugamba nti naŋŋamba nti bituukiridde, nze ndi Alpha ne Omega, okusooka n'enkomerero. Ndi muwa buwa alina ennyonta okunywa ku luzzi olw'amazzi ag'obulamu. Yesu agamba yenze Alpha ne Omega. Zino nno nnyukuta z'abasajja Bayonaani. Alpha yennyukuta esooka oba gye twandise A mu lwaffe Oluganda. Then Omega yennyukuta eggalawo oba gye twandise Z oba Z mu lulimi lwaffe luno Oluganda. So Yesu Kristo ye Alpha ne Omega owakubikkulirwa. Bw'oba weebuuza ani ntandikwa n'enkomerero mu Bayibuli, etubikkulira Yesu Kristo. Ani oyo atandika byonna? Yera byonna biggwera mu ani? Ani byonna mu byonna? Kamala byonna y'ani? Yesu Kristo ye kamala byonna. By the way, ebyafaayo byonna bikwatibbwako Yesu Kristo. Bw'owulira ebigambo nga BC, before Christ, nga Yesu tannazaalibwa, byafaayo biraba Kristo ali wakati waabyo. Bwe twogera ku AD, Anno Domini, in the year of our Lord, ogenda okulaba bino byonna byonna byafaayo bikwatibbwako Mukama ffe Yesu Kristo. Few will deny his existence. The existence of Jesus is a historical fact. Naye bamumanyi batya abasinga? Abamu bamulowooza nga moral teacher, nti yali musomesa omulungi w'empisa, just a philosopher, nti woli yali mu philosopher, just a prophet, nti yali nabbi bunnabbi. By the way, bw'abanga Yesu was just a moral teacher, bw'abanga Yesu Kristo yali mu philosopher, obanga yali yakoma kuba bubeezi nabbi, then talina maanyi gasobola kutuwanguza. Lwaki njogera bwe ntyo? Ne bannabbi leero tubalina, n'abafilosofa leero tubalina, abasajja abamanyi okwogera abayigiriza balina, omufilosofa bana ideology, abasajja ba ideology tubalina olwaleero.
abasajja aboogera ne baleeta ebirowoozo ebyenjawulo naye however much nti weebali tebasobodde kutuyamba kuvuunuka miteeru gye tuyitamu ng'emize. Waliwo abajja okunnyonnyola obubi bwa sigala bakulage ne bw'osobola okuvuunuka sigala neera n'osigala nga weenywera sigala. Why? They don't have the power. Kati Yesu bw'abanga naye agwa mu kategole bwezityo nti akoma kubeera bubeezi musomesa mulungi, akoma kubeera bubeezi mu filosofa, nti Yesu Kristo akoma kubeera bubeezi muyite ki munabbi, then si gwe twetaaga. Awo nno kindeetera okusoomooza ne ŋŋamba naye kati weera abantu bamwogeddeko Yesu Kristo ebyenjawulo, is a philosopher, is a teacher, is a nabbi, naye ye yeeyitaani? Yesu ye yeeyitaani? I need to know this. Yesu kye yeeyita mwantu kyewuunyisa. Bino wamanga Yesu yabyogera ate ebyafaayo bibikakasizza ebya Bayibuli. Ekisooka Yesu yagamba ye Katonda. Gamba nze n'ekitange tuli omu. Era Abafalisaayo n'Abayudaaya ne baagala omukuba amayinja, naye ng'ekyamazima kiri nti ye Katonda, kubanga kitaffe Katonda, ne Yesu ye Katonda Omwana ne Katonda Mwoyo Mutukuvu. Ekyokubiri agamba yabaawo nga tannajja na ku nsi. Yokaana essula 8 olunyiriri lwa 58 n'olunyiriri olwokutaano mu ssula ye-17 ya Yokaana wagambira nti nga ne Ibulayimu tannazaalibwa nze nga wendi. Asaba essaala n'agamba nti okompe ekitiibwa kiri, ongulumize n'ekitiibwa kiri kye nalina ng'ensi tennatondebwa. Yesu yaliwo nga tannaba na kujja wano ku nsi. Agamba ye Masiya, ye mujuni, ye musinguzi. Kwegamba mu bufunze kikyeŋŋamba nti ye mulokozi. Ekyo kyannyonnyola kyeyogerako agamba omukazi ku luzzi. Ekirala Yesu agamba atya, I'm all powerful, nze maanyi gonna. Twalusomyedde eri mu kitabo kya Matayo 28:18. Awala n'agamba nti amanyi eby'omu maaso, alina amaanyi agasonyiwa. By the way, abantu banoonya okugiwaako ebibi byabwe. I want to tell you something. We have a man asobola okuggyako ebibi, ye Yesu Kristo. N'omugugu gw'ekibi nagwo n'agukutikulako n'akwambulula. Omuntu yenna bw'abeera mu Yesu Kristo, Bayibuli egamba nti abeera kitonde kijja ku lwaki? Aba amaze okusonyibwa ebibi bye nga bimuggiddwako. Ekirala amanyi ebirowoozo by'omuntu. Gwe n'omutima gw'oyinza oba nga togutegeera, naye ate Yesu akukakasa nti ye ogugwe agutegeera n'ogutegeera, era agamba ye kkubo n'amazima. Yokaana 14:6. Yeeyogerako nti ye kuzuukira n'obulamu. Agamba nti nze luggi. Bw'osoma Yokaana 10:7 eri kuzuukira n'obulamu, Yokaana 10:25 agamba ye mugaati gw'obulamu. Yesu agamba nze muzabbibu ogw'amazima, era agamba ye nze musana gw'ensi. Agamba n'okugamba ekisinga mu byonna, kino kyo kimpoomera, kiringa mubisi gwa njuki, teyalina kibi. Yokaana essula 8:46 yabuuza Abafalisaayo, njagala mundage ekibi kyange, mundage ensobi. Aliwa kummwe ndabako ensobi ajogere nga tewali. Wala abasajja b'endagaano enkadde nga Samwiri, we are figures of Jesus Christ. Walumu yabuuza abaana ba Isirayiri nti kummwe ani annenya? Ani aninako ensonga nga tewali? Yesu yakemebwa bumu nga ffe. N'ayita mu kukemebwa okw'enjawulo, okugezebwa okw'enjawulo. Bayibuli egamba naye teyalina kibi. Osomera mu Beebulaniya essula 4:15. So olengera bino byonna Yesu bye yeeyita. By the way, Kristo ali ekyo kye yeeyita oba y'omu ku beetuuma kye batali, imposter akyasinze. He is either, kansome ku Luzungu bannange, mukwano gwange atulaba, katusome ku Luzungu. Christ is either all that he claimed to be, or he is the greatest imposter that ever lived. Ate mwe kamba tegeeze, mukwano gwange atulaba. Ekyo Yesu kye yeeyita tugenda kikakasa nti kituufu n'okukirawo okuyita mu byawandiikibwa olwaleero. By the way, awo wandeeta ku kibuuzo ekigamba ebyawandiikibwa bijulira Yesu nga Masiya. Do scriptures help us to know of Jesus as a Messiah? Mu butuufu bw'oba weetegereza obulungi, Bayibuli eyogera ku byafaayo bya Kristo mu ngeri eyewuunyisa.
enti ne bwe yali tannaba kujja ku nsi kuno byali byawandiikibwa dda. Era Yesu agamba mu Yokaana 5:39 nti mwe munoonye mu byawandiikibwa. Lwaki? Kubanga ebyo bye bitegeeza ebyange. Byawandiikibwa ki Yesu wano byayogerako? Of course ayogera ku ndagaano nkadde. Eri mu Luka 24 olunyolo 27 Yesu ayogera n'abasajja abaali bagende Emawu nga yakazuukira n'asookera ku Musa ne ku bannabbi bonna n'abategeeza mu byawandiikibwa ebyo byonna ebyamuwandiikirwa ye. Moses wrote about Jesus. All the prophets wrote about Jesus. Endagaano enkadde yonna peegi ku peegi etubikkulira omusana ku Yesu Kristo. By the way, etubikkulira omusana gutya? Ekifo mwe yazaalibwa, engeri gye yazaalibwamu, okuliibwamu olukwe, n'engeri gye yafa, byonna tubiraba mu ndagaano enkadde nga biwandiikibwako. Era Yesu yatuukiriza obunnabbi obusukka mu 3. Nze ky'ovala Bayibuli njikkiriza bw'eraga ki? Nti ye Alpha ne Omega. Ye ntandikwa Bayibuli gyetandikira, era ye nkomerero Bayibuli gyekomerera. Genesis to Revelation, we can see a glimpse, all the light of the Bible, just reflecting from Jesus Christ. Oyo ye kigambo kya Katonda. Ebyawandiikibwa gwe byogerako. Okay, ebyawandiikibwa byogera ku Yesu Kristo, eby'endagaano enkadde. Kyenva mbuuza, ebyawandiikibwa byalagula bitya okuzaalibwa kwa Masiya n'obulamu bwe obwasooka? How? Bayibuli etusigira ku kifaananyi awo? Yes. Bayibuli etubikkulira nti Yesu Kristo, Masiya yandizaalibwa omukazi atamanyi musajja oba omukazi embeerera. Isaaya 7:14 lulaga bulungi nnyo nti omukazi atamanyi musajja alizaala omwana wa bulenzi. Ekyo Maliyamu tumanyi eri mu kitabo ekya Luka ne Matayo. Luka 1:16 otuuka ku 3:8 lulaga bulungi nnyo. Maliyamu n'atuuka n'okubuuza kinajja kitya nze ekyo okuba gye ndi? Malayika n'amugamba ti totya, tikikweraliikiriza, kubanga omwoyo ajja kujja ku ggwe, era oliba olubuto, n'ekiriba mu ggwe ng'olimaze okusikirizibwa, aliba mwana wa Katonda, yalizaalibwa. Yes, kyatuukirira nti yandizaalibwa wa? Obunnabbi bwalagula nti yandizaalibwa mu kibuga Beeserekemu eky'Ebuyudaaya, Mika 5:2, era kyatuukirira bw'osoma Luka 2 olunyolo olusooka okutuukira ddala ku lunyiriri olwa20. Bayibuli etuuka n'okulagula nti yandiwaŋŋangusibwa n'agenda e Misiri ate n'akomezebwawo. Koseya 11 olunyiriri olusooka. Era ojja olaba nga kituukirira mu Matayo 2 olunyiriri olwa 23. So genda n'olusoma ebisingako awo. Naye ng'ono bwino ayongera okukakasa nti Yesu Kristo ye Masiya, ye mulokozi gwe twetaaga. Okusinziira ku Bayibuli, obuweereza bwa Yesu obuweereza bwa Masiya bwandibadde butya? According to the scriptures, according to the Bible, according to the Old Testament, how would the ministry of the Messiah be? How would it be? Bayibuli etubikkulira okusinziira ku nnabbi Isaaya essula 61 olunyiriri olusooka n'olwokubiri nti obuweereza bwa Masiya bwandibaddemu okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Era kino tukituukirira nga tusomye Luka 4 olunyiriri 18. Kansomeko mu Isaaya essula eyo 61 olunyiriri olusooka butuwulye bwe lugamba. Wano Isaaya agamba okuyita mu Mwoyo Omutukuvu ng'amulungamya nti Omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze. Ayogera mu lulimi lwa Masiya, obunnabbi buubuno, kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Ate nga mazima ebigambo ebirungi Yesu yabibuulira. Ngenda byogera ku katono nnyo mu maaso awo. Obuweereza bwa Masiya bwandiwagiddwa ebyamagero eby'amazima. Bw'osoma Isaaya 35:5, abalema banditambudde, abazibe bandirabye, bakiggala bandibadde bawulira, n'ebiringa ebyo mwe mulina okuzuukiza abafu. Isaaya yamwogerako, era Isaaya nate amwogerako mu ssula ey'omwenda olunyiriri 6 n'agamba aliba wa kitalo. Kyatambulira ne ku mazzi, aliba wa kitalo. Kugamba n'ennyanja yamuwulira, aliba wa kitalo. Laazalo yamuggyayo mu ntaana. Jesus yali wa kitalo, era wa kitalo, alibeera wa kitalo emirembe gyonna. Obunnabbi bwali bulaga, ate mwatuuka tukiraba nako, byatuukirira mu Kristo. Bw'osoma ebitabo by'enjiri ebina byonna
nga bwe mbagambye nti amaaso g'omuzibe w'amaaso ne galyoka gazibuka, n'amatu g'omugavu w'amatu ne galigguka, awenyera n'alyoka abuuka ng'ennangaazi, n'olulimi lw'akasiru luliyimba. Wonna Yesu gye yagendanga, ebyamagero bye yakolanga byayongeranga okukakasa nti this is the Messiah eyayogerwako mu ndagaano enkadde. Ate buli gye yatuukanga ng'atuzaamu abantu amaanyi, nga bwe nagambye nti yandiweereza abantu ng'atuuka ku bwetaavu bwabwe. Bw'osoma Yokaana 14 olusooka otuuka ku lwokusatu, alyoka agamba nti emitima gyammwe tegyeraliikiriranga. Matayo 11:28 otuuka ku lwasatu, yonna gye yagendanga ng'abagamba nti mujje gye ndi mmwe n'abakooye era abazitowereddwa, nange n'abawummuza. Yonna gye yagendanga ng'abategeeza ajja gye ndi, simugoba n'akatono. Yokaana 6:37. Yonna Yesu Kristo gye yagendanga ng'asonyiwa abantu ebibi byabwe. Luka 5:2 balaba omuvubuka gwe baleetanga bamuleetedde ku mukeeka, babotodde n'akasolya ne bamussa munda. Kwegamba okukkiriza kuno bwe yakulaba n'agamba nti muvubuka gwe mwanange, ebibyo bikuggiddwako. Abalinanga ebibi ng'abasonyiwa, abalinanga abazitowereddwa ng'abawa okuwummuzibwa, abalinga beeraliikidde nga bagamba temweraliikiriranga, ebigambo bino bibagambye mube n'emirembe mu nze, mu nsi mulimu ennaku nnyingi naye mugume kubanga nze mpangudde ensi. Oyo Yesu Kristo. Era omukazi gwe tusomako mu kitabo kya Yokaana 8 era gwe tumanyi obulungi nga ye Maliyamu w'e Magadaleena, bamuleeta nga bamukwatidde mu kikolwa eky'obwenzi. Abafalisaayo bagezaako kanga Yesu batya, baleeta nga baagala kumulimba, baagala okumuggyako omusango. Bamugamba nti mu tteeka lya Musa tulina omukuba amayinja, naye gw'ogamba otya nga kye babala kyeki? Bw'agaana etteeka lya Musa bamuvunaane, so nga bw'akkiriza etteeka lya Musa ate nga etteeka ly'Abaloma lye lirina okuwa olukusa olw'okuboona amayinja, sitiiru bagenda muvunaana. Naye n'alyoka babuuza ekibuuzo n'abagamba nti bw'obanga tokolanga ku kibi gwe oba osooka omukuba ejjinja. Bavuddewo, bwe bamala ovaawo bamulekaawo n'omukyalo ono. Mukazi yatuyeeraliikiridde nti oba oliawo Yesu agenda kuggyawo obulamu bwe kubanga ye atuukiridde. Njala okutegeeza olunaku olwo omukazi yasanga okulokolebwa kwe tunoonya ffenna, kubanga Yesu yamugamba I neither condone what you've done neither do I condemn you. Siwagira kyakubanga oyenda, ekyobwenzi sikiwagira, naye ate era sajja kusalira musango. Genda naye toddangamu okwonoona. Nga Yesu kyayagala otegeeza, Yesu kyayagala otegeeza kye nti omwana w'omuntu, omwana wa Katonda teyamutuma ku nsi okusalira omusango, naye ensi erokokere ku ye. Era Maliyamu w'e Magadaleena okuva olwo obulamu bwe bwakyuka, yaweebwa amaanyi okuvuunuka. Yesu yamwambulako dayimooni 7 ez'obwenzi ezaali zimuteganya mukazi wattu, era mu kutereera kyeyava akwata n'amafuta ag'omuwendo n'agayiwa ku bigere bya Kristo ng'amwebaza. Bayibuli egamba nti ne Yesu bwe yali azuukidde, olwo omukazi yasooka okulaba Kristo. Ku lwaki? Yali asinga omwetaaga. Of course mutima gwe yali akitegedde nti Yesu Kristo yalimu obulokozi. Yesu Kristo asobola okwambulula, asobola okuggyako ebibi by'obadde weetisse okumala emyaka n'emyaka, ennaku obuleewo nga tomanyi kiddako, nga weebuuza obulamu ngenda butambula ntya. Christ can bring you a new direction. Ekkubo mw'onaayita okutuuka gy'oteekeddwa okutuuka. Kristo asobola okujjanjaba endwadde, emize abantu gye balina egibasibye, byonna asobola obikutikulako, asobola obikusumululako nga bwe yasumulira omukyalo ono Maliyamu w'e Magadaleena. Era Bayibuli kyeva egamba nti naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza, yabawa amaanyi okufuuka abaana ba Katonda. Yokaana 1:12. So ki kye ngamba? We have the power, we have the assurance, we have the righteousness. Tulina obutukuvu, tulina essuubi, tulina okwagala, tulina okusaasirwa, tulina okulokolebwa, tulina okununulibwa, tulina okutukuzibwa okuva mu Yesu Kristo. Nga bwe yanunula bano bonna be tusomako mu byafaayo, naawe mukwano gwange asobola okukununula. Nva mbuuza ekibuuzo, Dimasiya okusinza ku bunabi bw'endagaano enkadde lwe yandifukiddwako amafuta okutuukiriza ekyamuleeta. This is also important. Twetaaga n'omumanya time frame
bayibuli yalagula tiyakoma kulagula ku byeyandikoze Masiya naye yalagula na kiseera ki we yandigidde otuukiriza obuweereza bwe buno. Wano tugenze mu bibalo. This is a time prophecy. Buno bunabbi bwa kiseera. Bwaba osoma mu Bagalatiya ssuula 4 olunyolo olwokuna lulaga bulungi nnyo nti naye okutuukirira kw'ebiro bwe kwatuuka Katonda n'atuma omwana we. Mathematical evidence, obukakafu bw'ekibalo. Ekiseera kituuse Katonda atumye omwana we. Kiseera kyekyo omwana we we yandirabise ku nsinga Masiya abantu ne bamumanya n'atandika obuweereza bwe mu ngeri y'enjawulo. Obunabbi bw'endagaano enkadde bulaga bulungi nnyo ku kibalo kino. Tuwuzanga mu kitabo kya Danyeri essuula 9 olunyiriri olwa 24 otuukira ddala ku lunyiriri olwa 27. Bayibuli eyogera ki mu kitabo kino? Tugenda kulaba obunnabbi obwalanga kiseera ki Masiya lwe yandifukiddwako amafuta atandika obuweereza bwe naddi lwe yandifudde ku musaalaba na biki ebyandidiridde. My friend, join me nga twolekera obunnabbi buno. Danyeri essuula 9 tandikire ku lunyiriri olwa 24. Nabbi Danyeri malayika amugamba ki? Sabbiiti 7 zigereddwa ziragiddwa abantu bo n'ekibuga kyo ekitukuvu okukomya okwonoona n'okumalawo okusobya n'okutabaganya olw'obutali butuukirivu n'okuyingiza obutuukirivu obutaliggwaawo n'okussa akabonero ku ebyo ebyayolesebwa ne ku ebyo ebyalagibwa n'okufuka amafuta ku oyo asinga obutukuvu. Sabbiiti 7 ziragiddwa eri abantu bo. Sabbiiti 7 ye sabbiiti 7 zibamu ennaku mmeka? Of course sabbiiti 7 zibamu ennaku mmeka? Wiiki 7 bw'okubisaamu ennaku 7 kuba buli wiiki ebeeramu ennaku 7 ojja kufuna ennaku 490. So tulaba wano nga ennaku ziri 490 eziragiddwa abantu ba Danyeri. Abantu ki? Abayudaaya. Kati mu mathematics wa Bayibuli oba mu kye twandise ebibalo bya Bayibuli, formula ey'okubala ennaku zino eri bweti. Ekisumuluzo ky'obunnabbi ki kino? Buli lunaku olw'obunnabbi mu Bayibuli guba mwaka mulamba. Ezekieri 4 olw'omukaaga agamba nti buli lunaku mwaka. Kubala Sura 14 olwa 3 lugamba nti buli lunaku mwaka. N'olwekyo mu bunnabbi bwa Bayibuli olunaku lumu mu bunnabbi lwenkanankana mwaka. Kale nga tumaze okinyweza nti buli lunaku lwenkana mwaka. Bayize ennyirizo nti kirungi n'oziwandiika mukwano. Ezekieri 4 olw'omukaaga, Kubala Sura 14 olwa 3 Lubeerera Sura 29 olunyiriri olwa 27 byongera nnyo okutuyambako okutegeera nti olunaku lumu olw'obunnabbi lwenkanankana omwaka mulamba ogwa ddala. Oluvannyuma lutegeera ekyo tufuna ki? Nti ennaku 490 oba sabbiiti 7 zenkanankana emyaka 490. Kati bwe mala otegeera nti abantu ba Danyeri baali baweereddwa ekiseera kya myaka 490 nga muno Masiya mwe yandirabikidde eri ensi n'afukibwako amafuta n'akola omulimu gwe ate oluvannyuma n'afa ku musaalaba ate oluvannyuma n'ebyandidiridde mu nnaku zino 490 oba emyaka 490. I'm asking now a question. Ensabbiiti zino 7 zaali zakutandika ddi? Biseera ki? Malayika kino yakibikkulira Danyeri ddi ekiseera eky'emyaka gino 490 egiweereddwayo oba egiragiddwa eri abantu ba Danyeri we gyanditandise? Of course nakyakimubikkulira olunyiriri olwa 15 mu Danyeri Sura 9 lugamba kale manya otegeerere ddala nga kasooka ekiragiro kifuluma okuzzaawo n'okuzimba Yerusaalemi okutuusa ku oyo afukibwako amafuta omulangira, walibaawo sabbiiti 7 era walibaawo sabbiiti 62. Okay. Awo embuliza ekibuuzo kusinziira ku Bayibuli. Sabbiiti 7 zino zatandika ddi? Ye bannange ennaku za mwezi ki? Answer tugifunye okuva mu malayika agambye nti kasooka ekiragiro kifuluma okuzzaawo n'okuzimba Yerusaalemi. By the decrees ez'okuzimba Yerusaalemi ziri 3. Yasooka yakolebwa Cyrus nga emyaka akamala emyaka 7 mu bunyage Babuloni, Amini ne Pirusi bawambye. Eyokubiri nekulwa Daliyo, of course yali renewinga decree yemu, naye yali more effective eyasesa mu nkola eno yabaawo mu mwaka
ey'okuddamu okuzimba Yerusaalemi yebaawo omwaka ogwa 457 BC. Eno yakolebwa omusajja si mulala, omusajja ono katono nnyo omusajja ono ayitibwa Alutagizerugizi mwezi Resula 7 olunyolo 11 tuka ku nyiriri olwa 26. Osogenda no kuri Yonna oba ekiragiro kyonna nga bwe kiri ekyali ekyokuddamu okubanga restore and rebuild Jerusalem. Katonda asooka na kigambo restoration okulaga ki the essence of the gospel is restoration, okuzzaawo n'okuzimba nate Yerusaalemi. Mwaka ki etteeka lino lyayita oba lyayisibwa mu mwaka ogwa 457 BC. Ne bw'ogenda ku Wikipedia ojjasanga bwino y'omu Wikipedia guno mutimbagano kansome ku luzungu nange gwate bambi. Texas 1 decrees that the city government of Jerusalem shall be re-established. See Ezra 9, Daniel 9, see Ezra 7, Daniel 9, and Nehemiah 1 in the Old Testament. Katusomeko ne mu lulafu olunansi. Alutagizerugizi asooka ayise ekiragiro nti ekibuga kya gavumenti Yerusaalemi kyakuddamu okuzimbibwa. Soma Ezra 7, Daniel 9 ne Nehemiah essuula 1 mu ndagaano enkadde. Starting date tumaze okugiraba emyaka 409 ojjanditandise. Gitandika mu mwaka ki okubalibwa? Mu mwaka ng'etteeka limaze okuyita ery'ekiragiro ekyo eky'okuzza obuggya oba okuzimba n'okuzzaawo n'okuzimba Yerusaalemi ekibuga mu mwaka ogwa 457 BC. So okuva mu mwaka guno ogwa 457 BC tutambula tudda mu maaso okutuuka ku kiseera Masiya oyandira eri abantu. Bayibuli yagambye dda etya. Kale manya otegerere ddala nga kasooka ekiragiro kifuluma okuzzaawo n'okuzimba Yerusaalemi okutuusa k'oyo afukibwako amafuta omulangira banga kyerigenda okubeerawo otuuka k'oyo afukibwako amafuta. Walibaawo sabbiiti 7 sabbiiti 7 era walibaawo ne sabbiiti 62 sabbiiti 7 ne sabbiiti 62 ne kizimbibwa nate. Tulaba wano sabbiiti 7 ozigatako sabbiiti 62 zikuwa sabbiiti mmeka oba wiiki mmeka? 69. Kati bwe ziba nga ziri wiiki 69 ezigenda okubeerawo zikutuuse butereevu ku kiseera Masiya wagenda okulabikira eri abantu, that is Masiya wagenda okufukibwako amafuta, sabbiiti 69 olina omanya zirimu ennaku mmeka? Of course 69 bw'obanga ogikubisizaamu by 7 ejja kuwa 483. Teweerabira nti olunaku lumu lwenkanankana omwaka mulambo ogwa ddala. Ekitegeeza nti sabbiiti 69 nga z'ennaku 483 zenkanankana emyaka 483. Tuzzeeyo ku kyati yaffe. Ekiragiro ekitandikira mu mwaka ogwa 4 ekiragiro ekiba mu mwaka ogwa 457 otandika okubalira emyaka gino 409 tulabako emyaka 483 egisooka okukomolwako nga gino okuva mu mwaka gwa 457 gituleeta butereevu ku kiseera Masiya lwagenda okulabikako eri ensi. Ate weetegereze nti emyaka gino 483 bwe tutuukirawo wasigalayo emyaka 7 mu maaso oba wiiki emu. Wiiki emu eno ogiraba eba evudde ku sabbiiti ziri 7 kuba ziribadde 69. Okay, tuli mu kwetegereza kanze munnyonnyole bulungi nnyo wano. Wiiki emu eyo gy'emyaka 7 egisigaddeyo ku myaka 409 oba wiiki emu eno eba eyawuddwa ku sabbiiti 7 nga sabbiiti ziri 69 zivuddeko ezenkanankana emyaka 483. Kiki wano kye twakatuukako okuva ku kiragiro eky'okuzimba nate Yerusaalemi okutuuka ku Masiya okutuuka kufuka ku Masiya amafuta zandibadde wiiki 69 ez'obunnabbi oba emyaka 483. Kiragiro ky'okuzimba nate okutuuka ku Masiya omulangira tulabawo emyaka
83 oba wiiki 69 ng'ozikubisizaamu emirundi 7 ezikuwa ennaku 483 nga gy'emyaka 483. Oyo bwino kati twagala kubala okuva mu mwaka ogwa 457 BC bwe tugattako emyaka 483 tusuulibwa mu mwaka ki? Tusibira mu mwaka ki? Of course nga bwe tugenda olusoma ebyafa bya Bayibuli tusibira mu mwaka gwa AD 27. AD 27 wano we tugenda okulabira Masiya ng'afukibwako amafuta. Naye someone is saying wait a bit. Bw'oba okutta 487 n'oyawulako 457 sorry. Bw'oba okutta emyaka 483 n'oyawulako 457 osigaza mmeka? Of course ogenda sigaza 26. Kati abantu bagamba nedda ate 26 tubale tulowooza yandibadde 27 nga bwe tulabye. Nindamu katono kati ne 457 naye katujawuleko 457 tusigaze mmeka? 0. Okay, ogwo nno omwaka gwa 0 ya tegwabalibwanga nga basala bwe basala okuva mu BC nga bayingira AD awo tebaabalawo. Omwaka ogwo weeguli mukulu tulina ogugattako kwa 26. Fact nina bensomako mu byafaayo bya Bayibuli mu byafaayo nga baagenda ne babala ne beerabira omwaka guno. Fact ne bakolamuko ku nsobi awo naye oluvannyuma ne bagitereeza. So bw'oba ogasseeko omwaka guno ogwa 0 year, that's 1 AD plus 26 ojja kuba ofuna 27 AD. Kiringa kugenda mugundi mu abakasi waffe wa BC AD ku namba line ono nga basala okudde eno ogwo omwaka baali tebasoose gugattako naye bw'ogugattako ofuna AD 27. To be more sure okwongera okubeera abakakafu nti this is the year ogwogerwako emyaka 483 wegiwerera nti 27 yeyo, weetegereza ebyabaawo biki ebyali bigenda mu maaso. Luka essula 3 olunya olusooka lugamba awo omwaka ogw'e15 ku mirembe gya Tiberio Kaisaali. Ku mwaka ogw'e15 ku mirembe gya Tiberio Kaisaali. Tiberio Kaisaali ono katumwogereko katono kubanga tiwano otumulabira wetusomera mu Luka 3 olusooka bayitenga gwe mwaka gwennyini Yesu Kristo wagenda okubanga abatizibwa afukibweko amafuta alondebwa olw'obuweereza. Tiberio aba mu mwaka gwe ogw'e15. Ebyafaayo biraga nga Tiberio yatandika okufuga mu mwaka ogwa 12 AD. Kati wabanga yatandika okufuga mu mwaka ogwa 12 AD bw'ogattako emyaka 15 gye yakamala gikutwala mu mwaka ogwa 27 AD. Kyekyali kigenda mu maaso. What was going on mu kiseera kino? Luka essula 3 olunya olusooka n'olwokusatu lulaga nti awo omwaka ogw'e15 ku mirembe gya Tiberio Kaisaali n'ajja Yokaana Omubatiza mu nsi yonna eriraanye Yoludaani ng'abulira okubatiza kw'okwenenya olw'okuggyibwako ebibi. In that year 27 AD tulaba Tiberio Kaisaali mu mwaka gw'ogw'e15. That's mwaka guno gwa 27 AD. Ate tulaba Yokaana Omubatiza nga naye agenda mu maaso n'okubulira enjiri, era mwatu mu bantu be yabulira enjiri mwe mwali ne Yesu Kristo, mwe yabatiza mwe mwali ne Yesu Kristo. This same year AD 27 Peetero atugamba mu Bikola Essula 10:38 nti n'afukibwako amafuta n'agenda ng'akola ebirungi yonna gye yagendanga. Nga Masiya, by the way, Masiya kigambo kya Lwebbulaniya ekitegeeza yafukwako amafuta. Kristo mu Lyonaani kigambo kya Lyonaani Kristo ekitegeeza oba Christos ekitegeeza eyafukwako amafuta. So here is the Messiah ali mufukwako amafuta mu mwaka ogwa 27 AD. Era Yesu bwe bamala okumubatiza agenzeeko mu ddungu amazeeyo ennaku 4 emisana n'ekiro. Ebyafaayo bitulaga bulungi nnyo nti bw'atandika obuweereza bwe ebigambo by'atandika nabyo Mark essula 1:15 agamba nti ekiseera kituuse
obwakabaka bwa Katonda busembedde, mwenenye mukkirize enjiri. Kyekyo ekiseera kituuse kiriwa? Ekya Daniel essula 9. Wali we twalabye nti okuva mu mwaka ogwa 457 BC okutuuka mu mwaka ogwa 2007 awo Masiya yandibadde abatizibwa. And that's the year, okusinziira ku byafaayo, Yesu Kristo lwe yabatizibwa. Tulaba nga wasigaddeyo emyaka 7 okuva mu mwaka guno ogwa 2007 AD. Ngutusula mu mwaka ki? Tulabawo emyaka 7 egigabanizibwamu ebitundu 2. Tulabako emyaka 3 n'ekitundu egisooka n'emirala emyaka 3 n'ekitundu kuva mu mwaka gwa 2007 AD otuuka mu mwaka ogwa 31 AD. That is nga Yesu mu mwaka gwa Mukama waffe ogwa 31 tulaba Yesu ng'afa ku musaalaba. Obunabbi ekyo bwakyogerako. Nzizeyo mu Daniel essula 9 olunyiriri olwa 26. Bino byonna mbireeta okwongera okuyambako otegeera this nti okufa kwa Kristo, okufukibwako amafuta, that is nga abatizibwa mu Yoludaani, byonna byagira right on time. Nga nabbi Mukama bwe yali amwoleseza okuyita mu malayika we Gabulyeri. Daniel essula 9 olwa 26 malayika ategeeza Daniel nti era sabbiiti 62 bwe ziriggwa oyo afukibwako amafuta n'alyoka azikirizibwa, so taliba na kintu, era aliragaana endagaano Yesu Kristo oyo enywevu n'abangi okumala sabbiiti emu, yeri sabbiiti esigaddeyo ku sabbiiti 69 ne mu kitundu ekya sabbiiti, that is in the middle of this 1 week oba masekati ag'esabbiiti ag'emyaka 7. Wiiki emu erimu ennaku 7, buli lunaku mwaka gy'emyaka 7 mu masekati, that is emyaka 3 n'ekitundu. Obuweereza bwe yakola ku nsi kuno obw'emyaka 3 n'ekitundu. By the kankyogere bulungi. Yesu Kristo agamba nti muyiwe yeekaalu ngenda gizimbira mu nnaku 3. Pakimanyi bulungi yagizimbira mu nnaku 3 n'ekitundu. Yali akoona ku buweereza bwe obw'emyaka 3 n'ekitundu. Kati wano nabbi malayika ategeeza Daniel nti ne mu kitundu ekya sabbiiti, in that one remaining week, alikomya saddaaka n'ekitone. Okufa kwa Kristo ku musaalaba kwakomya zisaddaaka. Aliragaana endagaano enywevu n'abangi okumala sabbiiti emu, ne mu kitundu ekya sabbiiti alikomya saddaaka n'ekitone. Lwe lunyiri olwo lwa 27. Era bwina alaga bulungi nnyo nga mu mwaka ogwa 31 AD emyaka 3 n'ekitundu wano we giwerera, Yesu Kristo afa ku musaalaba in the middle of the 1 week, in the middle of his age. Kubanga abanyonyezi bajja kugamba nti Yesu bw'osoma Bayibuli yafa nga ali mu myaka 33 in the prime of his years. He gave the best for the world. Ensi yagiwa the best of his years. Wali abaagala oweereza Katonda with the leftovers of their years nga bakuze bayenjebuse, naye Yesu yeewaayo nga saddaaka nga muvubuka mu maanyi ge, in the middle, in the prime of his years. Kunkaagala nnyo okwogera kubanga kanzaamu amaanyi. Eddi 31 ng'emyaka 3 n'ekitundu giyiseewo oluvannyuma lw'okubatizibwa, amaze obuweereza bwe ku nsi kuno, afa ku musaalaba kiryoke kituukirire. Obunabbi bw'endagaano enkadde nti ezo saddaaka zonna yazikomyawo. Alikomya saddaaka n'ekitone mu kitundu ekya sabbiiti ng'afudde ku musaalaba. Era njala okutegeeza mukwana atulaba nti Yesu Kristo bwe yafa ku musaalaba tekikyetaagisa kati kuwaayo saddaaka. The perfect sacrifice was given. Yesu saddaaka ey'amazima yaweebwayo, so we need no more to give zisaddaaka. Tetwetaaga kwongera kuwaayo ate saddaaka. Kulwaki? Saddaaka ey'amazima, saddaaka etuukiridde, Yesu Kristo yaweebwayo. Seetaaga kati kutta kaliga, seetaaga kutta mbuzi nti noonya musaayi guntangirire. No, bwe nzimba ennyumba yange seetaaga kumala ate kugisalira nkoko. All I need is to commit this house in the hands of Jesus. Seetaaga nnyumba yange kumala kugitira kino ne kino. Omusaayi gwa Kristo gutumala. Kyeneetaaga kwe kufukamira ngiwongeyo eri Yesu Kristo. Neetaaga ngiwongeyo eri Mukama waffe Yesu Kristo.
ceremonies, types, bino byonna ebyaliwo eby'endagaano enkadde byali bisonga ku Kristo gwe mubiri. Bino byali bisiikirize nga Yesu Kristo is the perfect ideal, era bwe yafa ku musaalaba ne bikomaawo. Tukiraba mukwano olwaleero enti mazima obunnabbi buno bwonna obw'endagaano enkadde butuukirira mu Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo okuzaalibwa, okufa kwe ku musaalaba, aliibwamu olukwe, bino byonna bituukirira mu Mukama waffe nti ddala ye Masiya, ng'obunnabbi bw'endagaano enkadde bwe bwali bulaga bwonna. Bw'afa ku musaalaba kwolwo olw'ebibi byaffe. Bayite kambeko kye ŋŋamba, obadde okimanyi nti omuntu bw'amala okufa hisitole we akomaawo, ebyavaayo bikomaawo. Era omusajja yafumita mu mbiriizi n'alaba nga amazzi ge gavaayo, manya nti afudde. Of course yali afudde. Twandirowooza nti ebyafaayo bya Kristo bikomyawo, but let me tell you something. Sunday morning, ku nkya ey'oku Sunday, entaana ya Kristo yali njereere ng'avuddeyo omwana wa Katonda. Bakafalanyawo nga Roman guards oba abakuumi bano abaali Abaloma basamaaliridde kubanga ekimyanso n'ekitiibwa ekyaliwo kyabawuniikiriza. Era ne badduka emisinde bategeeze ne Kayafasi, bategeeza Abafalisaayo. Tebaakomaawo okutegeeza Abafalisaayo bokka, balina n'okutegeeza Piraato. Ku lwaki Masiya Yesu Kristo yali azuukidde, nga Zabbuli ey'e16 olunyolo 10 bwali lulaze. Toliganya muweerezaawo kuvunda. Yesu yali azuukidde. The good news is Yesu Mukama waffe entaana ye kati njereere. Ntera kyogera ate mutuufu nkye neebaza nti abatandisi bonna ab'amadiini ag'ensi bonna bali mu ntaana ag'enjawulo. Oba Buddha, bano ba Stalini, ba Muhammadi bali mu ntaana. N'omusajja wattu ono Charles Darwin Robert naye yafa, ono yatandikawo evolution. By the way, ne evolution ddiini, kubanga kikwetaagisa okukkiriza nti wava mu nkima. Bano bonna bali mu ntaana, naye omutandisi w'obukristaayo entaana yenjereere mulamu. We serve a risen Savior. He's in the world today. I know that he's living. No matter whatever men may say, I hear his voice of cheer. I see his hand of mercy. He lives. Christ Jesus lives today. Yesu mulamu, entaana yenjereere. Eno emu ku byongera tuwa essuubi n'otuwa obugumu mu nsi eno mwe tutambulira olwaleero. Olw'okubanga mulamu, Bayibuli egambye bonna abamusembeza abawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. The power okubeera abaana ba Katonda. Era okufa kwa Kristo ekimu ku bintu bye kwatukolera nti mu kufa kwa Kristo twaweebwa amaanyi agaggyibwako ebibi byaffe. Yokaana kyava atugamba atya mu Yokaana essula 1:29, laba omwana gw'endiga ogwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Yesu mu kufa kwe ku musaalaba yatuwangulira okusonyiyibwa. Jesus died to pay the price for your sins and mine. Ebibi byange n'eby'omukwano Yesu bwe yafa ku musaalaba yabisasulira. They are no longer yours. Ebi tebikyali bibyo, kati bya Kristo. Era mukwano gwange kyova olaba bw'omala otegeera amawulire amalungi bwe gati, what do you do? Yokaana ekisooka essula 1:9. Bwe twatula ebibi byaffe, kati ebibadde ebyaffe, ye w'amazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Ne bw'obanga wajjamu lubuto k'oyatula ebibi bye eri Yesu Kristo, bikuggyibwako. Ku lwaki bwe yafa ku musaalaba yabifiirira. Yesu yalega kufa ku lwa buli muntu. He tasted the death for every man. Era akawungeezi olwaleero omukwano gwange njala okutegeeza nti bw'onaatunulira omwana gw'endiga obulamu tebugenda sigala kyekimu. Oyo Alpha and Omega asobola okuggyako ebibi byo byonna. Omuwandiisi omu agenda n'amwogerako n'agamba nti Kristo, ani Yesu Kristo oyo yayisibwa nga bwe tulina okuyisibwa. Tuyinza okuyisibwa nga bwe yandiyisibwa. Yasalirwa omusango olw'ebibi byaffe. Mwataalina mugabo, tuyinze okwejjerezebwa olw'obutuukirivu bwe mwe tutaalina mugabo.
yafa okufa okwali okwaffe tuyinze okufuna obulamu obubwe, era olw'emiggo gye Yesu Kristo oyo tuwonyezebwa nga kyamuwendo okukirowoozaako ekyo. Olw'emiggo gye egyamukubwa, Isaaya agayogera eri mu sura ya 53 olunyiriri olw'okutaano nti yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe, yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, okubonerezebwa kw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emiggo gye gye gituwonya. Twali tuwabye ng'endiga, naye Mukama atadde ku ye obutali butuukirivu bwaffe ffenna. Olw'emiggo gya Kristo tuwonyezebwa. Mukwano gwange, simanyi kiki ky'oyitamu, but I want to tell you something. Laba omwana gw'endiga ogwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi, kubanga bonna bamusembeza abawa obuyinza. Fuuka abaana ba Katonda. Ebyo byonna bwe tumala obbiwulira, eryababuuza naga nti nenyinza nti okusembeza Yesu Kristo ensolo y'obuyinza mu bulamu bwange. How can I receive Jesus? Nyinza musembeze ntya gye ndi? Here is the formula, nyangu nnyo Bayibuli gyetuwa. Oyagala okusembeza Yesu Kristo mukwano, nsonga ziri 5. Sooka kkiriza nti oli mwonoonyi. Ffenna tuli boonoonyi. Kkiriza nti oli mwonoonyi, kye kisookera ddala, kubanga Bayibuli egamba nti ffenna twayonoona. Bw'osoma Balumi 3:23. Ekyokubiri, bw'omala okukkiriza nti oli mwonoonyi, kkiriza nti Yesu yafa ku lulwo. Yesu mu kufa kwe ku musaalaba ebibi byo yabifiirira. That's another thing you need to believe. Abantu abamu balowooza nti basobola okweggyako ebibi, but by yourself you cannot. Not even a religious man can do that for you. Teyakufiirira. Eyakufiirira yaani? Yesu Kristo yafa ku lulwo. Ate bw'omala okitegeera ekyo nakyo, ekyokusatu ky'oba okola, jangu eri Yesu nga bw'oli. Ate bw'omala okujja eri Yesu nga bw'oli, oba oli mwenzi, jangu eri Yesu nga bw'oli. Oba onywa walagi, jangu n'ewalagiwo mu maaso ga Yesu. What am I trying to say? Come as you are. Tolinda gamba nti bwe ndiva ku mwenge ndijja eri Yesu, bwe ndiva ku bwenzi ndijja eri Yesu, bwe ndiva ku ng'ambe ki ekirala, bwe ndiva ku lyenguzi ndijja eri Yesu. Jangu ng'omuze gw'enguzi okyagulina, Yesu Kristo ajja kuwa amaanyi agaguwangula, naye bw'ojja gy'ali okola ki? Ekyokuna ekikulu, yatula ebibi byo gy'ali. By the way, this is serious. Nze olumu mpa n'abantu amagezi, kwata peeni n'ekitabo otandika okuwandiika nga bw'osaba Mwoyo Mutukuvu akujjukiza ebibi bye wali okoze. Yuluwanda oyinza n'okuwandiika ekitabo ekiramba ne kiggwayo nga Mwoyo Mutukuvu ali mu kubikuleetera. Bw'onaabyatula byonna eri Kristo, Bayibuli etuwa assurance nti olw'omusaayi gwa Kristo gwe yayiwa, byonna bigenda kukulongoosebwako, bigenda kuggyibwako. Era ekyokutaano ky'oba okola kye ki? Musembeze mu mutima gwo akuwe amaanyi. Kkiriza nti oli mwonoonyi, kkiriza nti Yesu yafa ku lulwo, jangu eri Yesu nga bw'oli, yatula ebibi byo gy'ali, musembeze mu mutima gwo akuwe amaanyi. Era kyenva ngamba bwe nti omuntu, this is mine, sikuwa script mukwano, atulaba. Nze nandigambye bwe nti Yesu mukwano, nzikiriza ndi mwonoonyi yeetaaga omulokozi. Yesu w'omukwano, nkukkiriza nga wafiirira ebibi byange. N'olwekyo leero nzize gy'oli nga bwe ndi, nga njatula ebibi byange gy'oli. Bayirayo mukwano atulaba. Ekyo bw'obanga okyogedde era ng'okikoze, ky'obuuzaako kiba kyangu nnyo kumwebaza, kubanga olw'okukkiriza aba amaze okusembeza, nga nawe wowe omaze omusembeza mu bulamu bwo. Era bw'obanga bw'otyo bw'okoze mukwano, nga wandyagadde okwatula mu ngeri y'emu, njala okuwa amawulire amalungi gano nti ky'oli mu kukola kwe kwagala kwa Kristo, kubanga agamba mu kitabo kya Kubikkulirwa essula 3:2, laba nyimiridde ku luggi neeyanjula, omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange naggulawo oluggi n'ayingira gy'ali era n'alira wamu naye nange. Haleluya! Yesu essaawa zino ali mu kunoonya mukwano atulaba. He's knocking at the door of your heart and is saying, bw'onaggulawo oluggi
olw'omutima gwo bw'onaasalawo n'onsembeza mu bulamu bwo, ngenda kuwa amaanyi agakufuula omwana wa Katonda, ngenda kufuula ekitonde ekijja, ngenda kuwa emirembe ensi gye tasobola kuwa. I'm going to make you free and free indeed. Wandyagadde Kristo musembeza mu bulamu bwo mukwano. Wandyagadde otikulweko emigugu egikuteganya mu nsi muno, egikumazeeko emirembe n'obonaabona nga mu butuufu ng'olinga yabbende ku musabo. Would you want freedom? Eddembe lye wandilyagadde, wandyagadde okununulibwa okwo. Kristo agamba bw'ati, nyimiridde ku luggi neeyanjula. Bw'onaggulawo. Era mukwano bw'obanga oyagala okuggulawo, in fact bw'obanga ogguddewo, neegattako tusabe, tukwase Kristo obulamu bwaffe. Omuyinza w'ebintu byonna Kitaffe, ogulumizibwa we bw'ekitiibwa olw'obubaka buno bw'otuwadde. Tusembeza Yesu Kristo mu bulamu bwaffe kaakano, nga tusaba Kitaffe nti omwana wo awandiike essuula empya mu bulamu bwaffe. Tuli boonoonyi, twetaaga omulokozi. Twayonoona ne tuva ku luguudo, naye tusobola okusaasira kwa Kristo tukomezebwewo ku ntebe ey'okusaasira. Naffe tusobole okwenyumiriza mu bulamu buno nga tulina emirembe ensi gye tayinza tuwa egy'omwana wo Yesu. Kitaffe weebale kubanga owulidde okusaba kuno, era nkwebaza kubanga okwanukudde mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weebale nnyo mukwano, weebalire ddala kubanga tubadde ffenna mu bunnabbi obw'essuubi. Ekyo ekyokuyiga ku muzira w'ensi yonna Yesu Kristo gwe twetaaga ffenna okusobola okubeera nga tuweebwa obuyinza obutufuula abaana ba Katonda. Njagala okujjukiza nti ekyokuyiga kyaffe ekiddako kiyitibwa Yesu alijja atya. Wandyagadde omanya byonna ebisingawo, tosubwa. Mu bunnabbi obw'essuubi ono mu puroguramu Manya Ebiro, nange Yonna Saani akwagaliza ekiseera ekirungi n'ekisa kya Yesu Kristo mukwano okweyongera gy'oli. Ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo, entalo, musisi, kawumpuli, tolowooza nti birina kye biranga. Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba. Puroguramu Manya Ebiro teweetaaga kugisubwa. Obulamu bwonna buli mu mukono gwa Mukama. Bulijjo tukola okusalawo, naye okusalawo kwokola gwe nange kuyinza okutuyisa obulungi oba obubi. Okimanyi nti obulamu obukosefu tebugulumiza Katonda nga bwe kigwana. Mu nsi empya tukimanyi nti tuli baakubinuka amasejjere, naye okimanyi nti abo bokka ababadde abeesigwa mu bulamu buno obw'oku nsi bokka be bagenda okuddizibwa obulamu obujja. Ebyo n'ebirala by'oba olindirira mu puroguramu Beera Mulamu ku 3ABN TV kwokka ssaawa 3 buli lwa Sande ssaawa 3 okutuukira ddala ku ssaawa 4 ez'ekiro. Nange Dina Mawanda.